Leero juweze emyaka 12 bukyanga kino kibeerawo kutute munda mu ggwanga lya Venezuela. Leero ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2011 mu ggwanga erya Venezuela kibuga Caracas. Eno ni mukwano gwange gye nkutute mu ggwanga lino erya Venezuela omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela Hugo Chavez mu biseera ebyo ng'akyali mulamu. Hugo Chavez ono yali agenze okulabika nti afuna obujjanjabi. Mu kufuna obujjanjabi baali bagenda kulabika nti bamulongoosa, obulamu bwali tebutambula bulungi. Ebiseera byali alina emyaka 56 kwe kusalawo okulabika nti agenda asobola okulabika nti afuna obujjanjabi. Wabula mu kugenda okumulongoosa yagenda okudda ng'embeera si nnungi, n'asalawo obuyinza okubugabana ne cabinet okusobola okulabika nti eggwanga ligenda mu maaso. Ab'oludda oluvuganya n'amuga nti wandibadde oddira vice president ye yandibadde akwasa obuyinza okulabika nti emirimu gigenda mu maaso. N'agamba nedda, asazeewo okulabika nti yeesiga cabinet esobole okulabika nga etwala obuyinza mu maaso munda mu ggwanga erya Venezuela. So Hugo Chavez yagaana okwesiga vice president cabinet babatwala ekintu. So si bino nti Nabbanja akwata muko ate vice president ABCD yakwasa cabinet yonna. So leero giweze emyaka 12.